abalonzi bange bonna tugume tuvimbe lwakuba twawangula era tugenda ddamu tubakube rege tubalage rege lines Yoweri Kaguta Museveni jazobeera nazo ng'akaseera katuuse mu 2026 era mugume ekyabaddewo kibaddewo tetujja twala pate mu kooti tugenda kweyera pate yaffe. Zero. The mosquito Z. Zero. The mosquito Z. Zero. Etanga oye. Etanga oye. Etanga oye. We reggae master oye. The national chairman of this party, I want to assure you, the voters are alive, the voters are not dead, the voters are Ugandans. We are going to come back firmly and we will win a very big margin. I assure you, we will strongly address this agenda the rightful way. Why? Because we were voted. We were legitimately voted. If you Hello. I also want to conclude in relation to the tribunal's findings. I find their findings a little, although he declared results. He came at the tail end, he didn't do the vote counting, he didn't influence voters, he didn't tally, he didn't announce, he declared. Like he did for the other SEC positions, he declared the winners, like he did. And the tribunal claims unreliable documentation. We had a deal. Tovimba nga toli NRM. Tovimba nga toli NRM. Tovimba nga towagira. Tovimba nga towagira rege. Kyekyo. Bonna abatulaba leero njagala kubeeyanza okubeera wano notulaba notuwuliriza. Njagala kutandika nakweyanza National Chairman President w'eggwanga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni. Njagala kumweyanza okusteeringa kubeerawo n'okusteeringa stake elections zonna engeri zezatambula bulungi n'okutuyamba mu youth election yaffe nga waliwo abantu abamu n'abamu abaali baagala bakansolinga ewini yaffe era n'agamba nedda mu mateeka sirina olukusa buyinza olusala election naye mbadde nsaba mugende mu tribunal era ne tugenda mu tribunal. Njagala kweyanza muzeeyi okwerwa ekyo obutakiriza kubeera obutakiriza okumulimba. Njagala nange okweyanza tribunal mu ngeri gye baayanguya ne bakola ruling mu kaseera akatono tebali bayina. Njagala kubeeyanza naye njagala kuwakanamu nabo mu nkola yaabwe in relation to that matter petition yange. Tribunal yayiyayiya nyaawo ne gatta byetayina kugatta. Teyakozesa evidence, yakozesa more of perception and hearsay and not relying on evidence. Tribunal is a fact finding. Tribunal ya fact finding, tribunal si ya kunonya bujulizi rather. Tribunal ya kunonya bujulizi si ya kuwiyiza wolokoso ey'abantu abali wabweru. Bagamba conflict of interest as one of their reasons okunalifyinga results. Conflict of interest teyaliwo. Yes, Dr. Tanga muzeeyi wange and it can't tekisobola kudibwamu ge mazima naye teyaliwo. Teya influencing aba voters, teya bala ba voters, teya tallyinga results, teya announcing
kye yakola kyokka nga bwe yakola mu bifo ebirala ebya SEC yakola declaration. So bali tebalina na evidence, whatsoever, ne ba resting argument yaabwe ku assumption. Toyinza kunalifying election yonna in line with assumption and not evidential value. So njagala kugamba nti enkiriza z'aba youth abangi mu ggwanga eno tesobola kunalifyingibwa ku assumptions, balina okukozesa evidence. Njagala kwogera ne ku one of the other reasons bagambye telling errors and unreliable records. Unreliable records, mwagala kugamba nti DR form teri reliable. Ne mugamba telling errors. Telling errors chi? There was no evidence to that. Era mu ruling yamwe, there was no evidence. Ne video, ne audiography. Ne videography, ne audio. The petitioners they yateekawo. Mwagamba tezali complete, they were incomplete, and tezali accurate or conclusive. Kati temusala kugamba nti after realizing all that mucha besinga kwezo audios to cancel an election. That is not fair. Techiri fair at all. Chiba chibuseemu, chiba kiraze nti mubadde muka partiality. Ate ekyo kintu team Tanga, team Reggae tekiriza. Ffe tugenda mobilizing ira muzeeyi. Era tugenda kufuuba nga bwe tusobola, tugenda mobilizing abavubuka bakomewo balage nti reggae cannot be stopped. Teri asobola okustoppinga reggae, okuyimiriza reggae. Then n'ekirala njagala kwogera ku public perception. Tribunal eri fact finding. Toyinza kugamba nti mwa relying on public perception for a ruling to be passed. That is wrong. Ekyo kikyamu nnyo. Public perception nange nsobola kumobilizing abantu abakola kelele ne bawogana naye tekiraga nti election illegitimate. Organizing abantu ne bawogana is part of political mobilization. Naye tekiraga nti election eri illegitimate. Temuyina kukkiriza nga tribunal okugenda out of your way to make a ruling because of the noise of the moment. You can't, you don't have evidence. Tewali evidence, nemugamba public perception. Eno tribunal ya fact finding, si ya appeasement, si ya public appeasement. Ya kunoonyereza bujulizi ag'amazima buli wamu, si ya kusanyusa omuntu omu agenze na mobilizing abantu. Ate n'ekirala ekyaddala nga tetulimba, yakiriza titwamuwangula. Yakiriza naye lwakuba mulimu kamafiarism awo. Balwana nze lwakuba ndi mutabani wa Dr. Tanga Odoye. Era General Muhoozi Kainerugaba, the next president, indaba byoyitamu mukama wange. Mbiraba. Lwakuba muzeeyi wo president of this country, tebagala kukiriza okwesimbawo participating in politics. No. Oyina constitutional mandate like Tanga Collins does. Nange nina constitutional mandate. Chairperson wa Electoral Commission, Dr. Tanga Odoye, does not kill my constitutional mandate. Sayagala kuzalibwa chairman wa Electoral Commission. Sayagala, it was the Lord's decision, and I can tell you, I am a believer, I agree, and nzikiriza ne decision ya Katonda. Ate tugenda bawongera reggae. Tugenda komawo, tetugenda twala pate yaffe mu kooti, tetubikola ebyo, tuli bakadda, naye tugenda bwongera reggae. Tugenda komawo. Oye. Ra. Cha.
Bamulanga bwerere kolini. Bamulanga bwerere tanga teyaba. Bamulanga bwerere. 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 Bamulanga bwerere tanga teyaba. Bamulanga. Abalonzi bange bonna tugume tuvimbe lwakuba twawangula era tugenda ddamu tubakube rege tubalage rege lines Yoweri Kaguta Museveni jazobeera nazo ng'akaseera katuuse mu 2026 era mugume ekyabaddewo kibaddewo tetujja twala pate mu kooti tugenda kwolera pate yaffe asinza kutebeereza oba bituufu naye Ssentebe national chairman fena yatufuga era watuyita nze nga kadda nja kugendayo ngambe muzeeyi atuwayemu ku ebyetaagisa okutambuza ensonga eno kudda maaso. They don't have the mandate to do that. They don't have the mandate to direct. The tribunal does not have the mandate, at least according to the little law I understand, the little legal background I have. They don't have the mandate to do that, and I think that was not right. That was a personal attack on an individual. And I don't think it's right, legally. Thank you.